omukulu oyo bw'ati yatuvudde ku maaso ku myaka 64 abadde muzannyi wa comedy nakinku ate kwegamba nga bambi nga muzannyi mulungi nnyo afudde bingi ebigenze maaso mu bulamu bwe nga yafuna divorce n'omukyala we n'amalatera abaana ne batunda ebintu bye byonna n'amaliriza omanyi omuntu okufa nga ali mu bulamu obuteeyagaza ate nga abadde abukoleredde otegera ekintu ekyo nobeera ku ndiri kuba yagera n'alwala n'afunamu n'obuzibu kugulu okwo nawo ne bakola ki ne bakutemako kati afudde obulamu bwe bwonna nga talina n'amujjanjaba abaana bamubyebye ebintu omukazi tasigazaawo ne gwe yafuna owookubiri naye watu n'adduka ne byadduka nabyo eyakuŋŋaanya eziringa ze basooka omubikamu ez'amabugo teyazimuwa ezaali zirina omujjanjaba ku ndiri ate omwana naye eyasoloozaayo nti ate taata mulamu bannange muleete ssente zimujjanjaba kumujjanjaba kwe kubulayo naye omwana n'adduka ne ssente kale kwegamba afudde mu bulamu obuli miserable naye nga mukama bw'atyo bw'asazeewo bw'atyo yatuvudde ku maaso omwami ogolabaawo so toddamu okubuuza nti nga takyafulumya kapya omanyi mukisussa mmwe bannayuganda byebyo nno bw'atyo mukama we yasazeewo omwoyo gwe mukama agulamuze ekisa era bw'atyo amuwummuze emirembe era amusonyiwe byonna ebyamusobako mukkirize mukana kaseera ngenda kusooka nkangemu katono nnyo bwe mba nkomyewo ngenda kudda ate n'abagenyi benna mu studio olunaku olwaleero beeteeseteese dda mbalina mu bujjuvu bulambalamba ate bwe ntyo mbe nga mbakuwa togivaako